ng'amasomero geeteekerateekera okujaguza amazaalibwa ga Kabaka wa Buganda ag'emyaka 7 egy'obuto, olunaku olwaleero essomero lya Mukono Boarding erisangibwa mu Central Division mu munisipali ey'e Mukono mu disitulikiti ey'e Mukono nga likulemberwa omukyala Susan Wamala Sserunkuuma ate nga yakulira abakulu b'amasomero mu bulabirizi obw'e Mukono ssaako ne munisipali ey'e Mukono. Abayizi awamu n'abasomesa bayozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku kkula lino nga bayita mu mitendera egy'enjawulo. Era wano chaplain w'essomero lino Reverend Joyce Siriowe asabye Katonda okukuuma Kabaka waffe ssaako Obuganda awamu n'eggwanga Uganda ne yeegayirira Mukama Katonda okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Weebale Mukama kubanga gwe wateekawo obwakabaka okuva ku lubereberye mu byawandiikibwa. Walondanga bakabaka ab'enjawulo, walonda Kabaka Sawulo n'akulembera mu kiseera kye, ate bonna wabawanga omukisa okukulembera era ne bakulemberanga abantu bo. Ne kaakano mu kiseera kino tukwebaza olw'obwakabaka bwa Buganda, tukwebaza olwa Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi, tukwebaza olwa Maama Nnaabagereka Sylvia Najinda, Sangalya Mbogo, Abambejja n'abalangira bonna. Tukwebaza n'olwa Katikkiro wa Buganda n'olukiiko lwonna olufuga Buganda. Weebale olwa Ssaabasajja w'omuluŋŋamya bulijjo okutukulembera. Tumusabira Mukama mu mwaka guno, mu mwezi guno ogwokuna ng'ajaguza amazaalibwa ge, oyongere okumuwa obulamu, oyongere okumuwa ekisa n'amagezi mu byonna by'anaatuluŋŋamyangamu bibeere ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Tumusabidde Mukama ng'afuba okugatta abantu bonna ne Uganda yonna omukozese mu buyinza bwo ne mu maanyi go. Twegayiridde Mukama omubeere bulijjo ng'ayongera okuteekawo programs ez'enjawulo eziyamba abantu ba Buganda era ne Uganda yonna okutwalira awamu. Omuwa omukisa, owa omukisa abo bonna baakola nabo, naddala mu kaweefube ow'okulaba ng'alwanyisa obulwadde bwa Mukenenya okutuuka 2030 nga Buganda ne Uganda yonna tuli AIDS-free. Mukama weebale era tusabye oyongere okuteekawo obugabirizi abalwadde abo nga bw'abalumirirwa n'abalala bonna nga bwe babalumirirwa basobole okufuna eddagala ate n'abatannakwatibwa bulwadde baleme kubukwatibwa. Tukwebaziza nnyo Mukama era Kabaka waffe nga mulamu bw'atyo yeeyongera okutuula ku Nnamulondo ng'alamula Obuganda. Ekitiibwa kyo Mukama kirabisibwenga mu Buganda ate era weeyongera okufuga mu Buganda ne Uganda yonna. Tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
nze mukulu w'essomero lino erya Mukono Boarding Primary School, agamu ku masomero agali mu ssaza lya Kyaggwe. Ate era nze chairperson aba all head teachers era mu masomero ga municipality n'ag'obulabirizi era ng'agasinga gava mu ssaza ly'e Kyaggwe. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwenfunye okusobola okuyozaayoza Ssaabasajja wa Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi olw'okukuza amazaalibwa ge ag'ensanvu ag'ekitiibwa. Birthday ya Kabaka twabaza Katonda olwa Rwanda yagenda very successfully era twagala n'okumukulisa ennyo kubanga tumanyi egenda kugwa ku lwa Sunday. Ate Sunday ne Saturday amasomero tegaba maggule, n'olwekyo ffenna Mukono Boarding Primary olwaleero ku Friday. Ssaabasajja tukwagala nnyo, Ssaabasajja tutambuza omugaso gw'okusopinga obulwadde bwa AIDS mu nsi eno, weebala okugulwanyisa era tukkiriza nti abaana bwe babeera mu masomero kijja kubataasa okufuna obulwadde obwo kubanga baba tebataayaaya, tebasanga bantu abagenda okubaletera obulwadde obwo, ate n'ekirala mu masomero okwewala obulwadde bwa siriimu. N'olwekyo njagala okutegeeza IBN nti abakulu b'amasomero n'amasomero gakola kinene nnyo okukwatirako ku mulanga gw'ogwo ogw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Era njagala okwagaliza n'abakulu bonna mu bulabirizi bwaffe obw'e Mukono n'amasomero ga Mukono municipality, njagala okubayozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era nga ngezaako bagamba mu making sure nti abaana basigala mu masomero, twongere okwogera ku bulwadde bwa siriimu, abaana bano okubwewala tusobole okudduukira omulanga gwa Ssaabasajja. N'ekirala twagala okuwagira Obuganda, nkubiriza amasomero yonna gye gali ti kati tugenda kutandika okutambula ofiisi zaffe ng'az'abakulu b'amasomero mubeeremu certificate eraga nti no tuwagira Obwakabaka bwa Buganda. Kyekyo ekirabo kye tusobola okuwa Ssaabasajja ku birthday ya myaka 7 nga tugula certificates okuva ku ssaza lyaffe ery'e Kyaggwe, buli head teacher afune certificate agiteeke mu ofiisi ye. Kyekirabo kye tuyinza okuwaayo n'okwongera omulanga ogukkaatiriza mu masomero gaffe. Wangala ali Ssaabasajja.